Empapula zange z'obuyigirize mbuuzaako. Onalema. Empapula zirabiwa. Empapula zirabye. Empapula zirabye. Nembadde nzikuwadde saawa. Wakati nga omukulu Nsereko Moses ow'Ekawempe agenda maaso n'okuba nti anoonya empapula ze ez'obuyigirize ku ssaawa esemberayo ddala ajjukidde nti n'emikono abadde tagifunanga egimala. Esimu yino eri mu moloka eri asimaati. Yiri eri mu moloka. Egwanyiza ekifo n'abasaawe mu bingi ebimu. Agenda ku lubalo. Wakati nga Nsereko akuŋŋaanyiza emikono ye gy'asuubira nti gye gibadde gyetaagisa akakiiko ak'ebyokulonda, bamuleetedde wirubaalo abalonzi be abalungi abamwagala okuzaama ko ye ate n'atenguwa nti abalonzi bange. Wakati nga Nsereko Moses atambula mu ssanyu eritagambika n'okubeera nti akubirwa enduulu abawagizi b'ab'enjawulo ku wheelbarrow eno gy'abaddeko, bw'atuuse w'abadde alina okutuuka akakasiza nti ne Bobi Wine tannamugoba mu kibiina wadde agenda kujja nga independent. Annangova. Buli kooti erina ekifaananyi kya Kyagulanyi. Essebo. Sokotereza wano ekitogi Kyagulanyi nga yaleeta kandidate owuwe. Tasobola. Ate Kyagulanyi yaleeta kandidate owuwe. Bokisi zo ziriwa. Lwaki bayita wano? Oluzungu lwa Parliament. Madam Speaker, point of order. Point of information. Procedure, Madam Speaker. Procedure, information. Order. Gani box the speaker munerabide. MP to be Nsereko. Olwo oluzungu lumala ssebo. Lumala mukama wange. Okukigirira abasigadde baso. Bannakawempe North County constituency, bataata, bamaama, basenga. Bannange omusajja tafukamira naye nfukamidde. Bataata nze mbafaanana. Wala banafeinti nga kwolole banyima kadi ya NUP. Bannange nkomyewo ku independent. Nsaba kalulu bataata, bamaama, basenga, bakojja. President wange Kyagulanyi nkutumidde Ssaabasajja Kabaka awangaale. Exactly, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Olunaku olwaleero gwatamanyi kiri mugenda maaso mukwano gwange oyo nno ye mwami oba omwana mulenzi amanyiddwa nga Nsereko Moses. Ekyo kyekifo ewategekeddwa olunaku olwaleero okubeera nti nominations eza Kawempe North zigenda kubanga zikolebwa. Zatandise dda era ab'enjawulo bagenze maaso n'okubanga banominatingibwa. Era mwana mulenzi Nsereko Moses wenzijidde okukola eggulire lino naye ng'ali mu keetalo n'okweteekateeka okulaba nti akakiiko k'ebyokulonda kamwekenneenya era kagende maaso n'okuba nti kamuyisaamu ajje ku kaada ye nga independent. Mu buufu ofaananako bwe butyo bw'anaamaliriza ate ajje mu kalulu k'omwaka guno gwennyini ak'okuba nti nadda mu kifo ky'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad. Omukulu ono asoose kubanga awa abantu ebyokunywa nga bw'olaba awo abagulidde mineral water abantu ab'enjawulo awo nno abadde yeeteekateeka kubanga asimbula agende ku kakiiko aba ab'ebyokulonda we bateeseteese okubeera nti abantu bajja for nominations. So omukulu Nsereko Moses asoose okuba awa abantu katoni ne katoni z'amazzi era ng'abagamba ekintu kimu nti nze ntandikiddewo kubanga tulya ffenna. In fact abagubiridde ne biskwiti n'ebyokulya ebyenjawulo n'abagamba nti kati okulya kutandise. Tugenda kubanga tulya ffenna. In fact tetugenda kulya buli bwokka wabula n'okunywa tugenda kubanga tunywa ffenna. Aweerezaawo abantu zi biskwiti, busoda n'ebyekunywa ebyenjawulo nga bw'olaba awo ng'asaba okulirira abantu era bonna bwedda bamukubira olwogobe nga bamugamba nti Nsereko gwe waffe tufiira ku muntu omu. Nsereko oba tomujjukira yegga ye yali wali ku kitebe kya NUP okusookera ddala yajja mu debate n'agamba nti nja kubokisinga oba nja kukuba sipiika ebikonde singa anaakeera nga mmanyira mbwa ali enguzi oba nga mpa enguzi nja musambasamba will box
the speaker ye mwana mulenzi oyo Nsereko Moses. Nsereko nno teyakomaawo n'olunaku lwe bagenda maaso olw'okubanga bafulumya results ez'akalulu ako. Mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Nsereko Moses yagenda maaso olw'okubanga azirika. Embeera yamusukkako, so abadde popular olw'ensonga ezo bbiri nti debate olwasooka yajja n'agamba ajja kubanga akuba speaker, ate olwokubiri n'agamba nti oba olwokubiri yazirika buzirisi olw'okuba nti teyaweebwa kaadi. Abamu nno balowooza nti Nsereko yali ensonga azitutte lightly bw'atyo byakusaaga nti azirise, naye byaddala omusajja alabika yazirika kuba ekifo alabika yali akyetaagira ddala. Olunaku olwaleero agenze maaso olw'okuba nti naye abiteeka mu engatto agende wali agende maaso n'okuba nga anominatingibwa. Wabula abalonzi be bamufunidde wheelbarrow nga bw'ogenda maaso n'okuba nti olaba era emmotoka eri yamaze n'agivaamu n'adda mu wheelbarrow ne batandika okuba nga batambula nga bamukunguza. In fact waliwo ne waasaliddwako omusirikale omu amuyimiriza ng'ali ku wheelbarrow eno nga mbuuza nti lwaki agenda mu maaso olw'okuba nga ateekawo akavuvuŋŋano. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Nsereko Moses. Abamu ku batunuulira Nsereko bagamba nti yayagadde okuba nga yeefaanaanyiriza mu kimu ku kifaananyi kye yali mu kifo kino omukulu kati omugenzi Honorable Segirinya Muhammad, lw'ensonga nti musajja yagendanga maaso n'okuba nga akola ebimu ku bintu ebifaananako bwe buti. Yakwatanga zi wheelbarrow ezo n'aleeterako emigaati. One time yakwata wheelbarrow n'ajjuzaako zi TV n'agenda maaso n'okuba nga azivuga nga yeekalakaasa wano na wali. Buddikodo bwe yagendanga maaso n'okuba nga abujjayo here and there. Mwana mulenzi yafuumuukanga emisinde egitagambika okuba nti nno abasirikale ne bwe baamulumbanga yasobolanga okuzoganya n'adduka nabo. So mwana mulenzi ono Nsereko Moses naye ze zimu ku nsonga z'ayimiriddeko agamba nti ye kifaananyi ky'abalonzi bennyini be yazze okuba nga akiikirira. Agamba nti abantu bazze okukiikirira tebaasoma, abantu bazze okukiikirira bantu ba wansi. In fact bwe yabuuziddwa okuba nga ayogerako ku Luzungu nga w'omuwulidde wali, mwana mulenzi ono Nsereko agamba nti Oluzungu si lwakwogerera eno mu balonzi. Abalonzi alina okuba nga ayogera nabo olulimi Luganda. Oluzungu ajja kulwogera ku floor ya Parliament. Though obanga otunuuliddemu wadde musajja afaanana ati engeri gye yeeteekateekamu musajja nne yasoma. Ekitegeeza nti tulinde nomination y'omukulu amanyiddwa nga Nsereko obudde bwonna. Bwengenza okuba nga nkolera story eno mukwano gwange, abamu ku babadde baakatuuka era abagenze maaso n'okuba nga banominatingibwa era nga bayiseemu officially bafuuse ba candidate ab'okwesimbawo mu kifo kino ekya Kawempe North. Kuliko Elias Luyimbazi Nalukoola okuva wali mu kibiina ki NUP era nga Moses Nsereko ono gw'olaba ku screen yakubwa Luyimbazi Nalukoola okubeera nga afuna kada ya NUP. Mulimu omukyalo yamanyiddwa nga Hanifa Karad agenze maaso olw'okuba nga akakasibwa nti agenda kuba nga yeesimbawo. Mwana mulenzi Ruswa Luwemba Muhammad naye nga yaliko mu kamyufu ka NUP oba mu debate eyo n'ebisigadde ye yasookeddewo ddala oba y'omu ku baasooseewo. Omukyala we yamaliriza Luwemba Ruswa Muhammad n'agenda maaso okuba nga naye ayingirawo era mu mulindo okuba nga abiisana ne Elias Nalukoola, Hanifa Karadi n'abalala ndabyeko aganyaga ku piki n'abalala bakyagenda maaso. Wabula ebya Nsereko weebityo webikyayimiridde. Katulinde tulabe birala nga bigenda okuba nga bituukawo mu bufu obumu oba bulala. Eddoboozi yenze Basiddi omusonzi agaliwo omukutu kw'oli genda maaso olw'okuba nti video ogiwa like mu buufu ofaananako bwe butyo. Thank you so much. Weebale nnyo nnyini ddala.